amawulire gannaku getuyina olunaku olwaleero era nga kiri nti muganda wa Chameleone, muganda wa Palaso, muganda wa Wizomanizo afudde. Humphrey Mayanja afiiridde wano mu ggwanga erya Uganda. Jjukira nti Humphrey abadde amaze akabanga nga mulwadde era bali ku Megatron amujjukira back then taata yavaayo n'abanga ayogera ku nsonga eno ey'omwana we nga mulwadde nnyo. Yali abeera mu ggwanga erya US era obulwadde obumaze ebbanga nga bumuluma, kansa w'omulubuto, kansa ng'atambulira mu by'endaawo nga ekyandiro bitembambi olubuto lumuluma. Bw'atyo nno yakomezebwako wano mu ggwanga erya Uganda babe nga oba famire ye emubudaabuda oba ayongera okubeera nti afuna ku bujjanjabi. Simanyi oba obujjanjabi bw'omu Uganda bwali buyina tusobola okubeera nti abuyamba, naye omanyi embeera kasita etabuka omuntu olina okubeera nti omuzzaako ewaabwe. Olaba wano mu Uganda omuntu walwala ennyo mumutwalako mu kyalo ku kijja n'abeerako eyo nikeesa afudde n'abanga tabatawanya. Naye Humphrey Mayanja mulundi ogusembyeyo yajja mu Uganda baali bamutwala ebweru, baali bamutwala mu nsi ekyowa njerabidde. Olwagira yava na ku nnyonyi, bastopinga na nnyonyi ate ne bamukomyewo mu Uganda nti babeere nga bamujjanjabira wano. Musajja wattu oyo aludde ebbanga nga mulwadde nga kansa mu byenda amuluma era nga bwe mbagambye nti nateeka wano story nga taata we amwogirako ng'ayita mu nyiiki ey'amaanyi, ng'ayita mu bulumi obw'ekitalo. Omwana oyo amaze ebbanga nga mulwadde naye nga avaayo n'abanga yalaga nti mugumu. Waliwo n'ennaku ezo back then waliwo abawandiika ebintu ebitambusanyusa ku mikutu egy'enjawulo era baali bagezaho okubeera nti balaga nti embeera gy'alimu tasobola kubeera nti ayogera, tasobola kubeera nti akola kintu kyonna. Bw'atyo n'avaayo n'abanga apostinga ku mukutu gwe naga nti bannamawulire mulekerawo okubeera nti mwogera ebyanjwanja. Awo ne tukakasa nti yali akyali mulamu. Page eyo gitunulira aludde ebbanga nga ebifaananyi by'obulwadde bibeerako mpolampola, naye nga muntu ayagala music abadde najja napostingayokko okulaga abantu nti akyaliwo amaanyi agayina. Famire eno munnange kati eri mu nnaku ey'ekitalo. Ajjukira nti baafiirwa muganda waabwe AK47 kakati Humphrey Mayanja ye mukulu wa Humphrey. Humphrey Mayanja ono yaliko manager wa Chameleone era ndowooza yamuggyako bujja, yamuggyako namuga wayi brother blood wange, muganda wange omukulu ummula sogembe nga nfuna bamanager abalala ye nava nayegendere bwe. Naye nti Chameleone yavayo n'agamba nti ensobi gye yasinga okukola mu bulamu bwe kujja muganda we Humphrey ku bwa manager, njogera nti amutegeera. Famire eno baadde bafunamu entalotalo naye bo tebavayo kubeera nti baziraga nti bayomba bakola ki, mpozi luno olutalo olubaddewo olwadda yatera okubeera nti abazoganya. Naye still Chameleone yavuddeyo n'abanga ayogera ku nsonga eyo, yalaze nti talina buzibu, tajja kuzza muliro, so ye akola mulimu gwe nga taata, ye maama ayogere byayagala. Humphrey yafiiridde wano mu ggwanga erya Uganda, teyafiiridde eri gy'abadde abeera. Jjukira nti ye yava dda wano n'agenda. Palaso yagendayo kaawo ebintu bitatambula bulungi, yali yeeyita Lizard era bw'otululira akayimba ka Palaso ako mami nsonyiwa nakulekawo nagenda Bulaya nenoonya nali ngenze kunoonya ssente, naye ebizibu ne bimujjira ne bamukwata olw'okuba nti talina bipapula ne bamuzaana mu ggwanga erya Uganda era ye n'asigala wano. Humphrey olw'okuba nti ye yagendera mu mbeera nnungi, yagenda tewali kimulobera kubeera mu ggwanga lyo abaddeyo okumala ebbanga era abadde atera okukomawo wano n'abanga alaba ku famire ye oba ku baganda be. Naye ng'omusajja ono Humphrey abadde musajja mukkakkamu nnyo era bw'obatunuulira bayira engeri gye bafaananamu ne Kamiiri ne taata we n'enjogera olumu. Humphrey abadde ayogerera ddala oba Kamiiri abadde ayogerera ddala nga Kamiiri nga bafaanagana, omutima omulungi gw'abadde alina ng'era famire webeera n'ebigitabuseeko ate okubeera nti agigattagatta. Abadde muntu w'abantu nnyo Humphrey Mayanja era nga famire eri mu bulumi bw'amaanyi. Taata ndowooza yali yakimanya nti embeera omukulu mwali, naye ffe kasita twalabanga bamugje ku nnyonyi bamukomezzaawo. Omanyi obulwadde obusitoopiiza ennyonyi ate ne bagamba bwakuzza ewammwe. Njogera nti ensi ziri ze zitusingako, olaba bakolemera mu America omanya bitabuse
bali be basinga obujjanjabi era byonna bye tujjanjaba bye bikola ate bye babiwonya abasinga butulira nti sirimu bikansa ebyo era biva mu nsi ezo ne bibanga bijja wano olaba bamujja ku nnyonyi ne bamukumya wano mu ggwanga erya Uganda embeera yali etabuse nga bo balaba newe bandi mututte tekyali tekirina makulu jjukira nti kansa gw'abadde alina abadde wa stage esembeerayo ddala nga bagezezaawo okubeera nti abasawo bakola ekisoboka naye ye kansa w'omulubuto ogwabadde alina omusajja wattu bambi abadde mu bulumi obw'amaanyi abadde ageza okubeera nti yegumya kubeerawo ne famire ng'egeza okubeera nti ngumu naye nze kasa nalabye taata ng'ayogera ku nsonga eno nenzigwamu amaanyi era muzeeyi Mayanja bw'atyo yavaayo n'abanga naye ayogera ku nfaye ng'agamba nti agenda kwesimira entaana ne ŋŋamba kigambo kino nga kyayogedde saawa eno kinene naga agenda kwesimira entaana ye awo nno nenkakasa ne ŋŋamba embeera Humphrey tebadde nnungi jjukira nti bamugjawo mu ddwaliro ne babanga mu ddwaliro lyenye bamufunira ba expert ab'enjawulo okuva mu Uganda babe nga bamukolako naye balemereddwa katusabe Mukama Katonda abe ng'amuwa ekiwumulo eky'emirembe naye ng'embeera si nnungi mu family embeera si nnungi era ngenda banga mbabuulira enteekateeka zonna engeri zigobera nga zitambulamu information eno amanyifu wano tubwayo kituufu tu breaking news Kamiri ageze ku mukulugo gwa Facebook naye oba ku mikutu gye egy'enjawulo n'abanga ateekayo obubaka obubika Humphrey Mayanja muganda we Palaso kyekimu Buzo kyekimu naye nga bali mu bulumi awo nno tabadde nnyo mu byakuyimba abadde nnyo mu bintu bye birala Kamiri alina baganda be bangi mu abasinga muyinza nti tumanyiko Palaso twali tumanyi Eke tumanyi Wizo be bali mu limelight naye nga baganda be bangi Humphrey ono ye mukulu Bakamiri ne bajja baganda be bangi abamu tebejjaayo nnyo okubeera nti babeerabeera mu kamera awo naye nga omukyala bambi Prosi yazaala abaana be bangi era bonna bagenda kubeera nnyo mu kuziika nga tugenda kubeera nti tubakuweereza enteekateeka nga bwe ziri ku mukutu guno ogwa Megaton Media obeere nga omanya bitya bwe bitambula wali mu maka ga taata wa Jose Chameleone ono nno tabadde nnyo mu butaala abadde musajja mukkakkamu era yagenda okuva wano naye abadde tanyigirwa mu ttooke gwe ng'ojagala omumuzoganya ye oba onaamusangawo omusajja abadde kulu nnyo ng'ayebirira awo n'abanga akola ebintu bye mu ngeri eri polite Megaton Koli tubaze kwera nti mutambula naffe enteekateeka zonna tugenda beera nga tuzibaweereza ndabyeko Grace Kamatte abadde atera nnyo okubeera naye avuddeyo n'abanga asindika obubaka obw'enjawulo eri ku mitimbagano mu kufa kwa Humphrey Mayanja okuva mu Mayanja family right now abalize mbadde mumanyi kati ababiri bavuddeko Kamiri ye waali tumusabira buwangazi Palaso waali tumusabira buwangazi Wizumanizo waali naye tumusabira buwangazi Muzadde Megaton is my name kankomewo n'ebiri wali n'ebisingawo ku nsonga eno temuvaawo tukomawo